abantu 2 be bakakasiddwa kubanga bafudde oluvannyuma lw'amataba okugoya eggwanga lya Nigeria okwessaako okwonoona ebintu ebiwerako. Mu kiseera kino ebintu ebisinga biri mu mazzi okwessaako n'ebibuga wabula nga wakyaliwo n'abantu abakyabuze. Ebisingawo katubirabe. Gano galuma Nigeria ku Lwokuna lwa Ssabbiiti ewedde oluvannyuma n'amatikko w'enkuba okutonnya era nga gano gaaleka gabisse enguudo entindo ssaako amayumba g'abantu agawerako. Amataba gano era gazinzeeko n'ebibuga ebiwerako nga bingi kati tebituukikamu olw'amazzi aganjadde buli wamu. Abantu 200 be bakakasibwa okuba nga bafudde mu kabuga k'Emokwa so nga abalala 500 tebalabikako wakati nga kaweefube w'okunoonya abakyabuze yakomezeddwa. Okusinziira ku bakugu mu mbeera z'obudde amataba gatawanya nnyo Nigeria ssaako ekyeya ekitwala ebbanga eddene era nga ag'omulundi guno ge gamu gakyasinze mu bbanga lya myaka 6.